eweze wiiki ndamba ng'omulamwa gwa Tereza Nakibuuka emyaka 42 tegunnaziikibwa. Ono ng'abadde abeera Nakuwadde mu disitulikiti wa Kisu yalama nti tebamuziikanga okutuusa nga Birubaga babawadde ekyapa kye. Mu katambi omukadde Kyereka afulumiza yalaga nti tagabanga ku kyapa kino okujja kukiteesa obuteresa Kkerezia. Sibaguzanga nayo platform ati okusalira ono omusajja saakimanya ekiteresa sikijjangayo kiri Lubaga yenna kiteresa nga kyalisangi bubi bannange n'ebintu byonna kyalisa mu nnyumba ya bitunda. Kyokka ku Lwokutaano akulira eby'ettaka mu Ssezikulu lya Kampala Father Mark Richard Sajjabbi yategeeza nti Nakibuuka nga tannafa yali awadde ettaka lino Kkerezia wansi w'ekibiina ky'ejjira Bikira Maria mu butongole. Omukyalo oyo nga munnajje yatuwa ebiwandiiko byonna ebyetaagisa era ettaka eryo lyakyusibwa. Yategeeza nti bagoberera emitendera emituufu okukyusa ettaka lino okudda mannya g'Ekkerezia. Kati era ab'enganda za Nakibuuka bagenda kutwala omulambo mu maka g'abakola ku by'okuziika gye bagenda ogukuumira okutuusa nga bafunye ekyapa okuva e Lubaga. Omulambo gufulumiziddwa mu nnyumba wakati mu miranga n'okwazirana nga bakukulumira ab'e Lubaga olw'okulemera ekyapa kyabwe. Ngikoye bannange, ngikoye dini. Kkerezia bukyanga mukadde afa tetutuukirirangako ate nga ffe twagituukirira ng'ate mukadde alise yabawandiikira. Ebigo bingi byayo ekuuma erinnya lyayo kuba kino ekintu kigenda kwongera jibiza paka. Bategeeza nti sibakumya ekiraamo ky'omugenzi Nakibuuka era wadde bannaddiini ennaku bbiri babe nga bakibaddiza. Olunaku lumu olwaleero okutuuka enkya nga batuddiza ekyapa kyaffe. Ffe tetulina tugenda kuziika ssenga waffe kubanga tetulina we tumuziika kati bamutudde alibeera emirembe n'emirembe. Egwe omuntu naffe okuva ku Mande paka lwe lwa Sande teri mmisa ejja. Mukazi bano bajja bamujja kwana endobolo bamujjako endobolo n'ettaka lye. Wakati nga bagenda mu maaso n'okuteeka omulamu ambyulensi akulira akakiiko k'eby'ettaka mu State House, Brigadier Moses Lukyamuzi azze maka gano awase kusasira ab'enganda n'abategeeza nga bw'ayingidde mu nsonga ab'enganda tulina ku gye bayiseemu n'endooliito ze balimu n'ab'e Lubaga. Nange naliko ne tubalumba e Lubaga tubagamba ebbaluwa yamwe mwatuddamu twagifuna naye ekirala omugenzi yafudde embadde naye muntegeera batuyiseseganya naye bw'aba yafudde kyekigaba. Bamulamuza ettaka eririko embiranye nga liriko n'ebijja n'abagumya nti wakusisinkana ab'e Lubaga okulaba batya bwe bafuna ekyapa kyabwe. Naye nga obuvunaanyizibwa bwaffe tulina okugenda tutuuke ku kkanisa tumanye bye bayogera bye banaayogera era bwe tugenda okuba entegeka esobola okugenza. Agambye okusinziira ku biwandiiko bye bafunyeeko tebayinza kusitika ku nsonga eno. Oluvudde wano ayolekedde ku Kkerezia e Lubaga wabula abasazi bamutegeeza nti akola ku nsonga z'ettaka Father Sajjabbi ali ku kigo ky'e Nabbingo bw'atyo n'agendayo. Eno olutuuse bamutegeeza nti Father Sajjabbi bw'ataliiwo ng'amukubidde essimu n'ajja n'ebivumba akafubo akatakkiriziddwa mu bannamulenga kakulungudde kumpi essaawa emu n'ekitundu. Oluvudde Brigadier Lukyamuzi atulambudde ku bituukiddwako n'ategeeza nti Father Sajjabbi akisiza nti ekyapa ky'omukadde Nakibuuka kw'ossa n'ebiwandiiko byabwe bwe babirina n'ategeeza nti ekya Father Sajjabbi wakusisinkana Ssaabasumba Paul Ssemwogerere ekyapa kino kikwasibwe gavumenti omukadde aziikibwe. Baga nti waliwo ebyogeddwa mu mawulire ebitali bituufu balina obujulizi obulaga nti omukadde yabawa era n'endagaano bazirina naye olwokuba nti olwaleero lwa Sande ebintu ebyo biterekebwa wala ne basaba babitulage enkya n'ekyapa kubanga tubasabye nti mwandituwadde ekyapa ekyo wabeerawo ensonga ezeetaaga okunnyonnyoka okugonjoola ffe kibeere mu mikono egyaffe nga newtogram then omukadde asobole okuziikibwa ensonga ezo tujja zitereeza ne church ne ofiisi yaffe. Brigadier Lukyamuzi asaba Oluganda okusigala nga bakakkamu okutuusa enkya ng'ekyapa kizza emikono gya gavumenti. Abudu Muwonge yakusakidde Gule ku Bukedde TV.